Abasuubuzi abakola emirimu egy'enjawulo mu katale Busia basobeddwa eky'okuzzaako okukakkana nga bano nno basuddewo amaduuka gaabwe wamu n'emidaala nga bagamba nti ensimbi ezisasulwa mu bupangisa zeeyongera entakera. Tusobodde okuba nga twogeramuko ne bannannyini bizimbe ne batutegeeza nti URA buli lwebongeza omusolo tebaba na kyakola okuggyako nabo okuguteeka ku bapangisa baabwe. Abasuubuzi ab'enjawulo abakolera ku nsalo e Busia bali mu kukaaba nga bagamba nti bagenda kusulawo emirimu gyabwe olwa bannannyini bizimbe okubeera nga bongeza ensimbi ez'obupangisa. Kyo kubeera wano nga tumala obudde ennyumba ziri waggulu balando tubazongeza nabo ate tobanenya bagamba omusolo gwazo guri waggulu. Bagamba nti omuwendo gw'ensimbi ogwongezeddwa munene nnyo nga tebakyasobola kuddukanyiza mirimu gyabwe mu bizimbe bino okuggyako okubidduka. Ennyo omugaati gugula nusu 12. Bw'oseeka mu za Uganda gugula nusu 6 ez'e Kenya, eza Uganda ziri nusu 12.5. Wano genda ogula omugaati nusu 6. Kakaaga ogulamu emigaati y'e Kenya 4 abaana ne batambula. Bezuula Sulaiman wamu ne Francis Magambo n'abalala basuubuzi boogedde ku ngeri omuwendo gye gulinnyeemu ogw'ebizimbe nga bagamba nti tebakyasobola kkakalabya mirimu mu mbeera eno. Ate n'amayumba gali waggulu, buli kimu kyonna kiri waggulu, ebintu byonna bya buseere, so embeera eyongera nnyo okusajjuka n'okwonooneka. Endeza waggulu nnyo, tusasula abangi tusasula miliyoni 10 nga bw'otunira mu mwaka miliyoni 10 tuzijjaamu. Robert Bitulinda omu ku balandiroodi b'ebizimbe ku nsalo naye agamba nti tebalina kyakukola era si baakukyusa kyasaliddwawo kwongeza bizimbe kubanga nabo URA wamu ne kanso babasoloozaamu ensimbi. Ezirina okuva mu kizimbe mu mulyango zirina kuba miliyoni 10, oli awa wansi nnyo asasule miliyoni 8. Nsonga lwaki bw'oba tosasula ssente ezo oba tosobola okufuna ssente z'owa revenue ne municipal. Amyuka meya w'e Busia Susan Wandera ayogedde ku mbeera eno ey'abasuubuzi okwagala okwamuka ebizimbe n'ategeeza nti nabo nga bakuŋŋaanya omusolo ebintu tebikyatambula bulungi nga n'ekyabasuubuzi okuva mu mirimu kyandibakosa so nga n'okwekalakaasa okwali mu ggwanga erya Kenya nakwo kwabanyigiriza nnyo. So bwe tufunya emiliyoni 2.5 omwaka mu property rate singa mubamu abantu abavuddemu babasenguse kiba kitegeeza nti ssente zaffe zigenda kukka zidde wansi. Kiba kitegeeza nti n'ebintu byeffe bye tukolera abantu mu Busia Municipal Council tetujja kusobola bikola. Akalakasa kw'e Kenya kutukosa kubanga tulinganga ab'emirirwano. Muganda agamba emirirwano ng'eyokya 2. Kati omulirwana bwe lwabeera n'obuzibu naawe oba okosebwa ng'omuntu ekisookera ddala katugeze bw'aba afudde oba olina okubeera ku lumbe naawe oggalewo ewo. Kati bwe buli lwabeerayo akavuyo banga beekalakasa ffe abaana Uganda naffe tuba tukosebwa ng'abantu abali ku booda nabo. Ebintu byaffe tebitambula ebyamaguzi n'abantu baffe abasinga okukolerayo abasinga obungi baba tebakyasobola kukolerayo. Byasande Charles, Crossroad TV, Omunnyo.